Eddakiika ezakaita ku ssaawa emu ey'akawungeezi, eddakiika ziri 14 ezakaita ku ssaawa emu e Kampala, so nga ziri ssaawa 6 eddakiika 11 New York mu Amerika, yo ab'e Bungereza ssaawa ziri 11 eddakiika 12, era nonna lunaku luba lwakuna, so nga ate Tokyo Japan yo obwayo obudde essaawa ziri 12 n'eddakiika 16 ensi bweti bwetama kulamusa wanenge Uganda essaawa eri mu ddakiika 12 ez'akawungeezi ka leero. Nsereko media erinnya lyange era nga yanyikwagaliza pulogulamu ennungi olwaleero olwokuna. Tubona ababaka ba paalamenti ne batubuulira biki ebiri mu ggwanga, kale mbeera efaanagana bwetyo, era bajja batubuulira ki ekirumbadde mu paalamenti bitambula bitya mu mbeera efaanagana bwetyo. Kkiriza nkuwanjulira abakulu be tuli nabo wano nga mu bo President Museveni olwaleero atongozezza Senators wa babaka atongoza pikipiki zigenda kukolera ku masannyalaze zitya ojja ziraba pikipiki 500 azitongozza era nga azitongoza okulaba nti zongera okukendeza ku ntambula n'okukekkereza amafuta 5 zitambula ku masannyalaze ojja kuziraba mu kibuga Kampala. Bw'oyita Kawnga post office bataddewo bagenda zikyajingiraawo bayita ku Amber House gwe kimu kyokka kera mu kibuga olaba ensinga bwegenda ekyukakyuka. Kkiriza nkwanjulira abakulu betuli nabo olwaleero era kansooke mutaani wa Mubiru, mutaani wa Nakamatte nga ero ya Kanso Lumu. Abatuwuliriza mbalamusizza. Media ogenda kunzikiriza nti kasookera nga tuve Masaka badde sijja ku radio wano. Njagala nnyo okwebaza Medi kujja okumperekererako maama wange na bonna abaasobola okujja e Masaka. Siyinza butabeebaza, mwebale nnyo mwebalire ddala babaka bannange abajja nga noono gwendi naye wano Honorable Joyce Baagala yaliyo n'abalala ne Meya Mukambwe Lukonge yaliyo, Chairman we Mityana, babaka bangi. Omanyawo we twaziika yasanyusa ye Munyalwanda wa Kabaka yo constituency ya Honorable Mpuuga we twaziika era naye yajja n'abalala muganda wange Honorable Seggona n'abalala bakayondo bonna kati twamutuuma Sejjombwe Kayondo yajja. So mbeebaza nnyo abantu abava Mityana South, abantu abaweranga 7 bajja okumperekerako mukadde wange. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Mu ngeri enjawulo Medi tuva kutongoza nguudo n'omubaka ono. Omubaka ono nze mulonda ye tannonda naye mubaka wange baka Joyce Baagala tuva kutongoza oluguudo oluva Ekisaana ogenda Ddundu n'Amaseenene tulutongoza, era bwe tuvuddewo twaguza amabaati Medi agaffe tetwagabbye. Mwaguza amabaati? Essomero ly'e Kawolongojjo lyatikkukako amabaati kati tusanze ofiisi y'omukulu w'essomero nga mulimu ngalinga yakoze swimming pool, kwegamba ng'entebe eri wakati muli kati naye ayingira kumpi n'atuula muli mu swimming pool munda kubanga amabaati gaavaako naye tugatutte. Ekirungi tubadde ne kaawo n'abakulembezaamu aba district ne tubategeeza nti kino tekyetaaga na kubannyonnyola kirabika bandibadde basala amagezi ne bayamba essomero. So tuvuddeyo nga tubawadde eminwe 40 mu bwangu obw'ekitalo kuba batutegeezezza ggulo, era mubaka munnange ono mwebaza nnyo olw'ekikola ekyo. Bwe tunaatambulira awo ensi tejja tulema, tujja kukwata bulungi. Ab'Ekisaana batwanirizza, bachairman b'Ekisaana babaddewo, kansala Kangwe abaddewo n'atwanirizaako n'abantu bonna okutwalira awamu, era bwe tubuuzizza ebibuuzo tulowooza nti tubizzeemu mu butuufu bwabyo. Abatabitegedde ayinza okunyiga ku mutwe gwe n'alaba naye nga tukikoze bulungi. Amannya bagategedde bulungi? Nze Richard Lumu Kizito. Nze mubaka wa Parliament akiikirira Mityana South, era we tubadde wange nze nkiikirirawo. Honorable Kizito Lumu omubaka wa Mityana South, amulinanye ku mukono gwa ddyo Honorable Joyce Baagala Ntwatwa. Sabuze kwatuliza Ntwatwa. Neyanze nnyo Medi era nange njagala kukulisaayo n'abala bonna abaatwegattako mu kufiirwa maama wa Kanso Lumu. Kyalo yali anjagala nnyo era ayogera nange ebintu bingi ndowooza ng'ategedde nti anaatera okgenda naye mukuliko eyo nnyo.
njaga n'okulisaayo olwaleero betubadde nabo yonna mu bitundu gye tubadde kutandika ddala ku bayizi baffe abankobaza mbogo mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Essingo babadde bakyusa obukulembeze olwaleero era gye twasoose ate awo ne tuwolekera ekitundu kya Mityana South mukulikeeyo nnyo mukulikireeyo ddala n'enjukiza abantu bonna ti olunaku olw'enkya wagenda kubeerawo obulungi bwansi okukolebwa Mityana Municipality nga Governor Mugisha Patrick Nshimye omunyarwanda wa Kabaka abakubiriza era ngambye mbajjukize mubeereyo olunaku lw'enkya. Tuyanze gisebo amanya gange ogogedde amanya baagala Joyce Ntwatwa omubaka wa Parliament omukyala owa district y'e Mityana era nga kansulu muono mulonzi wange. Okay, Mityana omulondera wa Kitanswa ayinawo akalulu kange ekyuma kyaka naye kibeera kiyaka buli ssaawa tekyasana kusala mwenna mbalamusizza twagala okusaasira abonna nga abaka bannaffe abaaviirwako ndowooza ne wiiki eyo nalebo nsamba naye yafiirwa taata we nasanga nakaziwe nali musuubira okujja wano kulaniya naye ndowooza akyali kakati ababaka bafiiddwa nnyo abantu baabwe mabega eri abadde bafiiddwa abaana abakyala naye katonda kabagumye nze nja kukulisaayo abannayuganda betwali nabo jjuuzi lwe twasembayo okuba ano nakunga nti mukeere ku makya mujje Kololo nga tujaguza mwali mujaguza ki ebibala bya President Museveni omukolo ogwo tewaguwulira gwawuuma President Museveni byakoze oba achievements ezya president of NRM anti abantu abakinterpretinga bubi anti mbuuza bubuuza President Museveni ng'omuntu abaaliwo bajja kuzanga okudda ku Obote ebushenyi ebyekololo twali kujaguza emirimu n'okusiima Obote ebushenyi okukomawo okwe kyavudde mbuuza Brandon ekkolo mwali mujaguza emirimu gya President Museveni gyakoze oba NRM twali tujaguza eriyo mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana kaakati tosobola kwawula President Museveni ku NRM naye omulamwa ye omuntu yekka eyasooka okubeera eta President Museveni mbadde mujjukiza Kristo yenna ekintu kyawe ekitiibwa kwe kugaa nti mu linnya lya paati n'ery'omwana akakati ekyo yandibadde yakikwata nga bakimuyigiriza ayagala kumpugula mubiri birala kiri kibeera kakati njagala okukulisaayo abantu abonna abajja Uganda yonna nze nekangira abantu okuva e Kagoma nembagamba ate nti atuze kujaguza nti akola obulungi nti akola obulungi agira ki asiima so njagala musajja muye mwali mujaguza mirimu gya President Museveni mwali mujaguza mirimu gya NRM twali tujaguza President Museveni abadde longest leader mu Uganda in a stable country nga UPC yakolanga nga jaguzo Obote saaliyo n'ekirabika waliwo kakati baba ngambye sisobola kuwakanya waffe twaliwo naye twali nga tumusiima kakati bannaffe badde bakulisaayo abava mu maziga naye bannaffe kankulisaayo abava mu ssanyu ogamba nti continuity era twayongeramu abasiraamu tubasaamongereko akabaani naffe abakristo tusome ebitambiro by'emmisa tugende mu maaso amanyi wagategedde Brandon Kintu Musaayi muto kyuma kiyaka yali yekangira ate nga bagenze kujaguza agobonda bantalaze okyali kyaka honorable Brandon Kintu Alex ow'Ekagoma yabadde atuuse okusaba kwe salaamu ye eri bannayuganda bali ku CBS bingi ebiri mu ggwanga era kkiriza nsooke ate ngendeko abakulu bano mukkirize so tugendeko Kenya ampulizza ensi eyitibwa Abajira Republic of Kenya ebaddeyo olwa president waayo bamuyita Ruto agobye kabineti yayo yonna nasagala kumanyira wona n'abagoba ng'ensonga evudde nti kwekalakasa kuli okwaliwo avuka beekubamu gutaaka asibula ojja twongeza ssente byali bingi byavaako embeera eyo era President Museveni agabye baminisita bonna olw'omusolo guli gwe bayita anti-tax beekalakasa byonna President Ruto bamutya William Ruto
agoba minisita wonna mbagirawo era natona jeno waayo kirwa kyonukawere naye amugobeddemu n'abagobeddemu ng'agamba nti bino byaliwo olw'omusolo gutabasanyusa temujja kunkangakanga. Pulezidenti ono agambye kino kiza oluvannyuma alaga nti bannayuganda bannakenya baawuliriza byonna ebyaliwo era naga nti sijja kusobola. Kenya Honorable Joseph Baga, Honorable Brandon, tuli mu mukago oguno gwa East African Community. Kino ekikoleddwa Kenya agamba Kenya nsi erimu obuzibuzibu nti mulimu abalwanira muli abawangaddeko wano Joseph Baga temwabirako twalina nga balwanira mu gavumenti y'Obote kati nga bali mu eno gavumenti ya Brandon mukama waabwe mugezi mulinangamu abalwana ate nga abakolera mu gavumenti y'Obote ate ne bona abalwana okujja eyo mukama wa Brandon yayinanga balwana ate nga bali munda bakola naye nga ate ne mweno bajja balwanyalaali baali bangi saalumanyamanya bali mu gavumenti emu naye buli omu ng'ali eno n'eno kakati ebyo nebibaddewo naye kakati ne Kenya bweti bweri waliwo abawagira Kenyatta Uhuru n'abawagira Odinga nga tebawagira Ruto bona baminisita bali mu bakulembeza agambye Ruto nti minisita mugende bapani secretary senior officers bapani secretary bajagira batambuza government ebibiri Kenya ebirala byonna gubera ku legacy CBS yakubanga obigoberera bulungi yagisaawe satu wenzo kwa wechipya agambye agenda kwebuza ku nsi yonna Kenya yebuze mu bitongole bitalimu aleba minisita bakibaleeta okulaba nti eggwanga eryo liddemu kufuna baminisita. Wano tulina omukisa nti President Museveni alwanyisa enguzi era tayagala enguzi ebadde ekyankwanzi mukama wa Brandon yagambye nti waliwo abali wano abagulirira wala bali enguzi wala misuse of office butakosa bulungi office olowooza Brandon tikyali ekirungi ekimu chairman President Museveni chairman wo okukosa enkola y'emunaga wa minisita bonna engeri nti alwanyisa enguzi lwaki nkireese Jimmy Akena yagambye nti President Museveni yakugera okulwanyisa enguzi emirundi 78 ekimu ku bbira nza kukola kya Ruto kino n'agoba kabineti yonna Brandon soboka okusookera ddala zino nsi za njawulo ate ensi zombi zitambulira ku ssemateeka engeri obadde olesemu era si kirungi kugezesa oluusi tulota n'ogamba nti singa nzibaako ngobererwa oli ku Manduso. Eddakiika zino 28 zagata ku ssaawa Tabula Properties company etunda amayumba n'ebyapa by'obwannannyini bayina estate yaabwe empya gye bakwanjulira eyitibwa Mwera Phase 2 estate eno eri ku Hoima Road okuva ku 2017 era bagamba egobero Lutisi bo awo estate yaabwe ba 2014 bakka Bulondo 2016 ate Enkowe 2018 enamusera $340,000 Kikando 15-18 gwe wolonda wa sava zino nsava masavu ebombo $15,000 Katene $13,000 amasaizi n'amazibe nawe ebiri ebbeeyi eyo ejja mu nsawo yo ate nga n'ekibanyampola bakikkiriza. Tabula Properties basangibwa Nansana ku masitoowa osobola okwekwata poloti yo mu bwangu kumanya ebisinga okwere ku ssimu 070M 94 2 07070M 10 54 agamba MTN balese bando eza family waga nti beera mugabi bano baweeko share wakuba nno waga nti wakati balese bando zino zijirako dakiika 13 sogerako abantu 5 6 7 okikola oti ate kubeerako ne GB 15 nyiga *10 *2 *8 otandikirawo oyinza okukozesa my MTN application nogula bando zizo nogabanya bali ku farm nogabanya bonna abali awo fena tulimu tetusobola kulemererwa bwete MTN bwe kugamba bayise MTN family bando amateeka bigobererwa Uganda MTN erungiza ekitongole ky'ebyempuliziganya kitibwa Uganda Communications Commission. Chapa Enterprise ye kugamba ku Lwokuna luno nga 10,000 dakika 4 dakika 3 wonna oli mu jam tuuke kagendo na bisabuni yatibwa Lanzo oni sabuni anaaba ali mu kawokona ke weetaaga ate mulina sabuni ayoza omulekere eka
enkya bagenda okukoza engoye bagulire jama onaye sabbuuni ayoza ngoye oli anaaba bamita lanzo ate onayoza engoye bamita jama ona jama ayoza engoye atukuza engoye tagwira mangu atweseko akamwenyumwenyu ojja noyoza engoye nozinyikira enaku nnya teziggwamu tezitukula naye wakozesa jama yekiba kiwedde si wakunoonya ali maduuka ge bayita supermarkets n'amaduuka amatonotono mu omwana agenda mugambe genda ogula sabbuuni ayoza ogayita jama wa sabbuuni anaaba ayitibwa lanzo era nga lanzo ono byonna kyapa abasuubuzi musange mu kikuubo eyakatwegattako tulina honorable Lumu Kizito lawyer honorable Joyce Baagala Ntwatwa omukyala Kikira abantu b'emitiana eyo tuba ne Brandon Kintu ono Kagoma nga NRM twogera ku president ayitibwa owa Kenya ayitibwa Ruto agweba minisita be 23 aleseeyo omu yekka Musalia Mudavadi ono nga prime minister nagati tebijja kumutiisa bintu tebijja kumenya ekigenda okukolebwa bapandi secretary mugire mutambuze ministries government ejja kuyimirira nga bwendaba banagenda okuza mu bifo badde 23 okujja prime minister ensonga waliwo okwekalakasa kwali kutambula mbadde mugobera CBS ambiwulira dde okwekalakasa okolwa kwongeza omusolo ku migaati n'ebirala byali bingi eyakatwegata mbadde mbuuza Brandon ti President Museveni yinga chairman we ekijalwanyisa obuli bw'enguzi nga bwe yagambye nga ali ekyankwanzi bintu bingi bitawanyiriza enseno Uganda tufiirwa obukadde obutabalika 9 mu milioni 8 President Museveni tasobola kukosa nkola ya Ruto nenago baminisita bonna kubanga baminisita bangi abaliddwako nga ndawali mu mbeera eno ng'Kenya bwe badde ey'okukyanganya ebintu Brandon Kintu bra Alex bw'oba oli kwaŋŋanga ekizibu okozesa methods nnyingi kirabika nga pulezidenti wa Kenya yasoose kugoba ffe pulezidenti waffe cabinet yagitwala mu lusirika ennaku 7 ne ba technical people bonna bongera okweddaabulula medi kirungi nnyo okwejjukiza jjukira cabinet etuula buli lwa bbalaza naye banaagenda baminisita tulina 8+ kakati tuno olusirika njagadde okyawule oli yasoose kugira ki kugoba olw'embeera eyabaddewo Ruto kakati ffe olw'embeera yaffe eriwo ate ffe twasooka ne Ruto ffe twagenda wa Kyankwanzi okubeera mu lusirika ennaku 7 nga twongera okwetegereza n'okulaba byebiganya ate okusinzira bw'oba badde otunira president mu njogera ye yassessira ne bwe twali Kololo nga tuli mu state of national address twali tusoma budget era ebyavaamu abiraba ensonga bwe ziba mu kooti tezoogerwako naye abantu be bakutte nga bateeberezebwa oba abantu abakola statement ku CID bangi omubuuzize oba chairman wange ow'ekibiina twali kitasoboka yakwatako wano eryo ne yaliko vice president gwe bakwata n'agenda ku mmere waliwo minisita gwe bakwata mu sente za gavi na wano baminisita wano babadde wano bagenda eruzira so twali kyatasobola era bwe kinaasangibwa nti kyekivudde kyankwanzi resolution nga ffe twakola resolution nga ababaka ba NRM ntwagala kwerondera ba commissioner naye seke netakiwa amwaganya kiwulira era bwobugulumba bwotulira bwe tuba mu parliament so twali kitasoboka naye ekikulaga nti ye yasoose bayita nga ffe omayifu abakristu ge nga tunaa kusoma misa ogenda mu penitensia kakati cabinet eriyinza okuba nga eri mu penitensia so twali kitasoboka bw'aba kyabenga ye resolution kiba kisoboka naye ate emedi ng'ekyo kireso ekyokugoba nze ndowooza nti Kenya ezenga etulaga ebintu bingi ebyenjawulo yali Kenyatta ndowooza era n'Odinga lwe bagenda mu kooti judiciary nesazaamu okulonda kwa Kenya ffenna otwaliyo nga tugamba tekisoboka bano bamala budde bano bamala manda tekisoboka twali tuli awo nga Kenya egambye nti okulonda kuno kuddibwemu tekwatambula bulungi era abantu abamu across bagamba ekitongole kya judiciary Kenya kyetengeredde so Kenya babadde batulaga tunuli okwekalakasa okubaddewo waliwo akavidiyo akabadde katambula ng'omuwala yali yambadde bulungi nnyo
buno obuntu obuliko ennaku zino abavuka babita bu hot pants nango omusirikale omwali wali wa anti riot omwala n'amayiminga n'akuba amazina ge bayitaga okutwakinga medic ga kuyitako tewagasangawo naye fege tulimu kati ogansanzeewo gakusanzeewo omwana n'atwakinga naye ali kwekalakaasa fe wano tekisoboka olaba abavubuka amaanyi ge batambula era olumu naliko munange ne mugamba nga bagenda ku parliament okuwamba mesi ya speaker omugo nengamba fe wane waffe tekigiraki naawe okurajja abo bayinza obutatuukawo bakupetrawo babalinga naye banga babawunyizaako obuwunyiza nti bali kusuubiriza so kitwadde ekyokuyigirako wanu ngaffe abannayuganda abantu at constitution yaffe tugamba nti obuyinza buli mu bantu simanyi ati kesooka mu Kenya kyegamba naye nti abantu bakozeseza ate n'ekyeramu ekyo nti bw'oba mu leadership owuliriza president yasookerako gamba nti etteeka sigenda lisigning ate ekyo balabika bafaananamu kubanga naffaano waffe yakomyawo budget n'agamba nti omukono ku budget eno mukyatankiramu kino kitegeeza ki so mu East African community East African community nga tuli mu kutabaganira Uganda member nga tuli mu kutabaganira omukago of course kakati ekibadde wanafuna omukago ekyo kyonna kibakutteko all the member states in East Africa ekikoleddwa era tolowooza nti Ruto akikoze n'atabaako na afterthought nti kambuuzeeko nabano balabye so kikwatako one tuteekwa okutunulira stability nti ebyenfuna biba affected ng'abantu bali complain omugaati gwa bbeeyi nabikitegeeza naffe tugenda kuba affected mu Uganda so kituwa okulabika nga one to respecting a rule of law n'okuwuliriza abantu ffe betukulembera betuwuliriza nga ffe otusaba obukulembeze so nsuubira nti abakulembeze bonna mu East Africa era tekijja kwewunyisa nga ojja kuwulira nti oli akyaddeko ewoono n'akyaddeko stability tulabike nga byonna ebya East Africa tebitukozamu especially mu common market gye tuli kugabanga aba East Africa. Kamanda wano kyakisobola kikola 001 YK7 tewali kitasoboka oba kukwata nga oli mu office kati ogaa nti genda oba mu office n'akugira ki n'akuyimiriza n'akukwata ng'ate n'abasirikale kakati ekyo kyangu nnyo ate leero chairman wange alina style appointments n'okugoba olya nga tweet yeyingiddewo ng'akugobye kisoboka wano tewali kitasoboka. Yes manjisewo kino ekikoleddwa Kenya kituliko ensonga ya Kenya eyo kitegeeza kiri Uganda chairman wono asobola kikola chairman wono saawa zino ali Kyankwanzi ne baminisita be naye chairman wono olina okumanya nti emyaka kati gyatuuseeko ekyo ayinza obutakikola lwaki mu mbeera ey'obuntu bw'otuuka myaka 8 waliwo ebintu ebimu by'osobola okwesonyiwa kakati manyi decisioning eyo ku mwami Museveni eyinza obutabeera nnyangu nnyo kubanga akompromisingira nnyo abantu be okirabye media ebbanga ddene ng'abantu ebitongole reports ez'enjawulo kebeere parliament aga nti gundi yenyigidde mu bukenuzi gundi yenyigidde mu scandal bweti waliwo n'omuntu gwe manyi baministers bangi ng'abadde mu scandals ez'enjawulo naye lazima ng'amukola ki amaintaininga naye kati ye president Ruto kyakola kubanga ono ebyo tebithreateninga power ye nti babba naye athrivingira ku bukenuzi naye kati Kenya okwekalakaasa okubaddeyo kubadde ku nsonga ez'emisolo egiri waggulu wano obeerayo eby'emisolo ng'agamba abasuubuzi nti mujje munsangewa kololo nga boogera omanye nti boogera ennyo kitundu ku bo obusungu bukola ki bukkakkana oli bw'ayogera najja ekimuli ku mutima n'akyogerako kakati Kenya ekibaddeyo nti right now President Ruto ali mu mbeera ya ngambe katuubagiro crisis ali mu mbeera ya katuubagiro kati mu kubeera mu mbeera ya katuubagiro agezaako omanyi kye bayita survival ali mu survival mode kati agamba nti abaana bandi bubi nejjukira si baana bokka tolowooza nti bano ba Gen Z be bamuliko this is a real political matter ng'oli bw'anaafuna akantu kwe yeekwatira
naga nti aha musajja ono twayagala abeere president naye lazima n'atuyitako n'afuuka president tugenda mukolera ki babadde bamumakinga okuva lwe yafuuka president bo tebaawummuza jjukira ye yali mukalabakalaba we yageberera mu gavumenti y'ekintabuli oba eya unity ne president Uhuru yabayita emabega bwati n'abeetooloola n'amanya statecraft n'amanya intelligence n'akola buli kyonna ekisoboka era bigenda okuggwa ng'abeetoolodde nnyo. That's why ye nga hasla bw'agamba yamanaginga abantu abamaze ebbanga ddene mu buyinza. Jjukira ebyobufuzi e Kenya biri nnyo ne ku mawanga. Abacukuyu abo be basinga okuba ne influence ewa e Kenya. Kakati naye baamala ebbanga ddene nga buli kimu be bakikolako buli kimu ne ssente basinga okuba nazo. Naye ono najja n'akola obukalabakala obukujjukujju n'abeera nabo ne batuukira ojjukira ekisanja nga kinate okuggwako ekya Uhuru ng'enkolagana tekyaliwo naye yabeerawo naye n'amwetooloola nnyo. Mu kumwetoola tulowooza ne bano babivaako ne batuula nedda nabo baamubeerako. Ky'oyinza okulowooza nti Ruto akizudde nti bano abeekalakaasa tebali bokka. Abeekalakaasa emabega waabwe waliyo abantu be baluwa mu kabineti ennamba. Oyinza okugamba nti wa Medion ogamba ani notandika okusonga ku buli omu ngolowoozo bayono oyinza nofuna intelligence report panic mode naawe. Of course kakati oyinza butabeera mu panic mode. Abaana bazze golowooza baatuuka batya okuyingira mu parliament. Kyoga nti security bateriiwo kitegeeza waliwo ababayambako gwe walabanga bulabi bano bagundi yani ono omubaka omuvubuka ono omweru ani Sonko waliwo omuvubuka oyo omutono Owino babu yabeeranga eno maaso aga parliament alinye waggulu ku fensi ayogera n'abaana abali eno ng'eri emabega abaana bakola ki bayingira. So baali bamanyi bulungi nnyo ekyokukola. Naawe bw'obeera president osobola okutegeera nti naye wano nkole ntya. Kakati mbutaagala gamba nti kangoba ono ngono ye mukyamu kangoba ono ngono yandira munda bonna n'obagoba lufaaya. However waliwo botasobola kugoba. Kakati waliwo abantu babadde tasobola kugoba. Kati abantu nga oyo deputy president ate nga jjukira deputy president ye Gachagua yamuviirayo nnyo n'amwataakinga. Gwe kyoyinza okukiraba wano nga deputy president omukyala yani vice president ayinza okuviirayo mwami Museveni gwe mukulaba okukwo naye kati oli Gachagua amuviirayo naye nga tasobola namugoba kubanga ne ssemateeka tawa buyinza bungi eri president. Kati waliwo abantu abalala nga prime cabinet secretary Musalia Mudavadi naye nga tasobola kumukola ki kumugoba. Kakata ne wabeerawo oli nga munywanyi muwe naye nga ali awo era abamu gwe balowooza nti bwe katajirya yayinza okukola ki okudda mu bigere bya president e Kenya. Dindi Nyoro muvubuka muto alina emyaka 38 akiikira ekitundu ekisirimu abalonzi abangi ennyo economist mugezi mugagga ye ssentebe w'akakiiko ka budget right now. Kakati ebyo byonna olina okubibala kati abo bazibu bakola ki bakugoba. Mu byobufuzi kino kitegeeza ki? Mu byobufuzi kitegeeza nti Ruto ali ku survival naye ate waliwo ebintu ebimu ebisoboka e Kenya ebitasoboka mu Uganda. Wali tuli mu East Africa. Wadde East Africa. Kenya middle income country nti abantu bangi abali mu civil service abakola mu government ekitali wano si ba peasants e Kenya abantu population ya peasants ntono wano population kanze juice tutandikira oli ku Manduso edakiika ziri 13 zokka zibulayo okweresa ebbiri. Proto Forex Bureau yinezza okuwonya ennaku kati gumusuubuzi oba gwateekateeka okutambula olugendo jangu mu Proto Forex Bureau tukuguze forex ku bbeeyi ennungi ate tukuwonya ebicupule. Forex kitegeeza kiyamba kisalako forex exchange ye forex. Oyagala okuweereza ssente bunaayira oba osobola okufuna ssente okuva ebweru wa Uganda weeyune Pronto Forex Bureau. Pronto Forex Bureau esangibwa Kabana Complex ekawuku ngudda Entebbe okwina National Bank oyingira munda awo bw'obuze nga okwera ku ssimu 0758 45 35 8
oba 0772 45 35 89. oyasuubula China tumanye nakoleta maaliyo bwatabaliyene yakago bakugu nkutika emigubu okuva e China Turkey saako ne Dubai ejja group egi sekinomu nga baganya ffe tukozesa nnyonyi okutuuka e Uganda tuguliza ebintu mu katale tulina Uganda mu China mu Luganda tukutambuza tujja ku kisaawe tukutwala mu hoteli tukujja mu hoteli tukuza ku kisaawe tufuna invitation letter era tugatisiba kulunya Uganda tukutambuza ne butale e Uganda tusangibwa ku BBC building esing number N 12 Masuka Bank of Africa olwita Nabugabo Street tuli ku simu 0740 15 333 abaze musamu mukaga 2 musamwenda 885 yakatwegattako tuli ku president we Kenya Yesu Makamba akamba yaye so akamba yabake kachi president we Kenya kubuza akamba yaya julu mabache chini kamba yesi kamba yaye ani akamba yake kachi ye julu President Ruto ono Samuel Arpu Ruto muna Kenya onezali nga nakusumuzi 13 September 2 yazali abali mukulembeze yafuna obukulembeze nga 13 September na 2022 adi yakamalako emyaka ebiri jokka yazalibwa December 21 1996 adi aina emyaka 57 gyalina kale nomusajja mukulu ono agandi bonna abagoba minister 23 aina omuzindaalo ye Jesse Bagala muwoza president Museveni nakikola naye bingi byawula Uganda ne Kenya ebintu bingi bijawula febwa independence batuwampe twali abongereza ate iyo Kenya tunayimbadde yoko yo emmere tabikira ddala emmere yagula buguzi teringa yawo nti yawo emmere yawo nyangu ogenda kufuna ne bakuwa emmere naye ate Kenya yo bw'oyongeza omusolo ku mmere emmere oba oleesa obuzibu. Joyce tuli ku Ruto media ensonga gyembadde nzirako ekwatagana emmere ekyamazima embeera egenda maaso mu Uganda mbi obutali bwenkanya obuli mu Uganda bw'amaanyi abantu baavuwadde nnyo bannayuganda bali mu kunyolwa abasuubuzi bangi bizinesi bazivuddemu olw'emisolo egiri waggulu obulyake nabo buyitiridde ebintu bingi nnyo ebitagenda bulungi era nga mu mbeera yonna singa Uganda ebadde eggwanga ddala singa abantu baatabuka dda bannayuganda bagezezzaako naye okwegaganula kuno kwetaaga ng'oli wakati we ne gwalumbaganye waliwo bulamu na kufa kakati omuntu waba talina mmere ng'amanyi nti ewaka ne bwaddayo teriiyo ng'amanyi n'enkya taliiyo agamba nti era ekisagaddewo kufa kakati ne bwajja omupoliisi ng'amukuba tiya gaasi aba mumalirivu kubanga akimanyi ne bw'anadda eka nga mulamu era ajja kufa kubanga emmere tekola ki teriiyo naye ekyawula Uganda ku mawanga ag'amalala nti olabanga Kenya ugali wa bbeeyi naye singa akawunga ebbeeyi yeeyongera babeera agitated emisolo bwe gyeyongera bamanyi kye kitegeeza bamanyi nti ne transport atuuka ku faamu ze bayina w'amaanyi wano medi woosanga ng'omuntu abazizza emmere nga ne baneiba bonna abakoze eki abawadde wano woosanga ng'amatooke nga gaabaze nnyo ne gengera n'okwengera ne mufumba ne ku menvu nti amatooke bwe gaggwawo waliwo muwogo waggwawo waliwo emmere bweri lumonde bwaggwawo waliwo waakiri ensujju kasoli waali kitegeeza nti oli ne wankubadde ng'omutima gwagala nnyo bw'atuuka mu mbeera nga yakusoomoozebwa atuuka naga wayi kasita nnina emmere kanzireeka ndi emmere Ruto ki ekimuyinza okukola kino Ruto ekimuyinza kyamani wa Bobrano gyatasobola kukola nkugambye nti Ruto ali mu mbeera eya crisis oba akatuubagiro ekyokubiri kakati ali mu survival ayina okusurvivinga ayinawo abantu batono nga benkugambye bamusalia kuba yava mu gundi coalition eyamuleeta kakati abo balina okusigala na butasobola kubagoba naye nagambye nti n'obuyinza obwa president mu ggwanga lya Kenya tebwenkanankana na buyinza bwa president wano mu Uganda nti Ruto okuwa ekiragiro ky'amagye okwaŋŋanga abeekalakaasi nakyo kitwala obudde okuwa ekiragiro kya poliisi balina okugenda mu kooti ne bakkiriza process nnene nnyo ate wano bagamba bugambi kiragiro
ate abasirikale bawuliza order ni order nga kiwedde nga bakubye dati ya gas bakubye damasasi babuzizaawo dda abalala bakubye abalala kugamba buli kimu kyonna buli fujjo lyosobola okuwulira wano mu Uganda teryetaaga budde teryetaaga genda mu kooti bandishingirawo toyanza Eddie nze mbeera nnyo Kenya ntambulayo. Ruto yafuna ekizibu ekisooka nga tannalayira. Obululu obwamuwanguza okufuuka president bwali butono nnyo ekyenkanidde awo nti ogutundutundu gw'abantu tegwakkiriziganya na Ruto kubeera president. Ate ogutundutundu ogwo gwe gw'abavubuka okusinga newankubadde nti baali bawagira Raila Odinga naye abavubuka abasinga abantu abalala abakulu naddala abali mu business abali mu government abasinga bawagira Ruto. Kakati Ruto olutalo lwe yalutandika tannalayira. Ekyokubiri Medinze mu kinnumye kimu mu beyagobye mulimu mukwano gwange nnyo Mulcomen. Ekyo kyo kinnumye kubanga mukwano gwange mbadde mwagaliza omulimu omulungi. Ekyokubirize alliances ezitali dismantled oba ezitaggwawo dismantling tezasatululwa ng'okulonda kuwedde. Alliance eya Azimio okwegatta yasigalawo ne alliance eya Ruto babagiyitanga batya nayo yasigalawo. Kakati ate naddira abamu abaali eri n'abateeka mu gavumenti abo baasigala bamuliira munda. Kati kyakoze ekyokugoba nze nkiyita kikolwa nakyo kya butiitiizi. Teyandigobye bonna yandigenza alondo bamu balowooza nti bano bazibu n'abajja mu cabinet naye bw'ogoba bonna ojja kulonda abalala n'abalala bo bajja kuba tebakwesiga nga balowooza nti omusajja ono ayinza otukererako ku makya nga bwe yakerera ku bannaabwe. Ekyokubiri ge maanyi ga constitution ye Kenya. Amaanyi ga constitution ya Uganda mbadde nzija mu motoka nga twogera n'omubaka ono gawa president wa Uganda kumpi obuyinza bw'abantu bwonna abantu ne batasigaza wadde obuyinza bwa wano bwonna constitution ebutoola ku bantu nebuwa president yekka. Kyovola nti wano mu Uganda ng'ogenda okwekalakaasa oba ng'olina ky'oyagala akasimu kamala ne bakolako emikolo. Kenya si bwe kiri. Kenya w'ogendera mu kooti osaba olukusa obamba amagye begatta ku bapoliisi ng'abeekalakaasa babadde mayiro 2 bali mu 5 gw'oli mu kooti okyawoza sebo basirikale bakkirize bajje n'agaana. Wagaanira awo ofune empapula nga babuzaayo mu mayiro emu okutuuka we baagala okugenda. So amaanyi g'abantu Kenya obuyinza constitution yabubalekera. Kyova olaba nti Kenya abaduumira poliisi president si yabalonda. Kenya ng'ogenda kubeera muduumizi wa poliisi you make an application osaba omulimu ate interview ebeera ku public TV ne bakusoya ebibuuzo n'owaawa yenna n'akuba essimu akubuuze. Kakati ono president obuyinza bwe ku ggwe buba butono omanya nti gwe sigwe wampa omulimu waliyo abampa omulimu bambuuza n'ebibuuzo sigwe wambuuza ebibuuzo. Kakati bw'oba ogenda okumugamba nti sebo abantu bazze mu kibuga oyina kuteesa naye buteesa naye nti gwe tobalabanga bazze wano si bwe kiri wano ebeera order ye. Kati obaani akubira poliisi mu Uganda sinaba mutegeera bulungi yani Abbas mbadde sinnamutegeera kuba nze kakati bya Uganda Abbas byakagaba ye olumukubira akasimu nti owange nti tulabyeyo abeekulu beesezaawo okumpi ne palamenti agabwe kiri ssebo nti tebalinnyawo ng'enguudo azisiba ng'agamba abasirikale be nti awo tebayitawo nga kino kitegeeza ki ebyobufuzi n'olwekyo Kenya ne Uganda ebyobufuzi bya Uganda naddala kanjogere nga njogera ku integration East African integration is still a dream gyesimanyi oba erituukirira kubanga bwe tuba twagala okukola East African integration amateeka ga Uganda galina okubaako
gafaanaganya bingi nnyo mu mateeka g'e Kenya era nga galina bye gafaanaganya bingi nnyo mu g'e Rwanda n'awalala. Ne kati osanga amateeka g'e Sudan situmanyi na bwe gakola, n'osanga amateeka g'e Rwanda gakola bulala, n'osanga aga Uganda gakola bulala. Kakati how are you going to integrate nga politically buli omu akola kirala? Ekiddako kiki? Omukago guno tegugenda kukola kubanga ekyabadde Kenya mu nsi ezimu tekisobola kubeerayo. Constitution zaabwe kati constitution y'e Rwanda naye obuyinza ebujja ku bantu bulungi nnyo ne bukwasa president. Kenya ebujja ku president Kenya buli omu emwawulizaako obubwe. Eya Uganda ebujja ku bantu ne bukwasa president. Semateeka ennyingi esooka egamba eti Semateeka anti kati nze nkubuulira omanyi waliyo egamba nti obuyinza buli mu bantu. Waliyo kyenjagala okwogera ekyo oyo serialist, nze ndi realist. Ate nze bwe mba nsoma constitution ngisoma yonna, sisomaayo katundu kamu, ngisoma yonna nenjitegeera. Kankuwa ekyokulabirako nga kyembadde ndeeta e Kenya president talonda akulira police. Wano e Uganda president yalonda electoral commission, yalonda akulira police, yalonda akulira amagye, yalonda ba permanent secretaries, yalonda ba minister, yalonda ba commissioners, yalonda abalamuzi. Buyinza ki bw'oba oyagala bw'oba osigaza? Akali akayingo ate. Kakati akayingo kali redundant. Kakati hopo ntanaba kwogera. Ajja kwogera. Naye gwe ne Josibagala mumbayisa. Kali redundant. No, ekyo kirala. Mumbayisa. Ekyo kirala. Bw'aba amaze obbalonda n'abakasuka oliriza tukinyonyole kituufu palamenti ebayisa. Palamenti erimu abaka ba palamenti 529 aba NRM be basingayo, aba chairman yani era n'obukiiko bwonna okulina aka appointments committee aba opposition babeerako batono. Therefore ne bw'obanga obadde olina kyoyagala abangi kye basalawo kye mugenda nakyo temulobinga byonna bikolebwa naye bali be bangi. Kakati lindawo katono Medi, ensonga yange njiguse bwenti nti muyinza okujja kati mu appointments committee kuliko ababaka aba opposition ndowooza 5 abasigadde bonna ba NRM. Kakati nsobola okukinoonyereza ano nekifuna balinga abo. Kakati n'olwekyo obuyinza bwa Uganda obusinga buli mu mikono gya president wa Uganda. Obuyinza bw'e Kenya babugabanya, judiciary erina obwayo era ebukozesa, executive erina obwayo era ebukozesa, parliament erina obwayo ebukozesa. Ekyenjawulo ate ne bubeera interwoven nti kino kiyamba ku kino, amasiga 3 gonna ne gabeera nga gakwatagana. Naye wano mu Uganda bizibu byereere kubanga wano twadde wali kyekiddakulumu kyengendako wano mu Uganda ekintu kisobola okubaawo abantu ne bakiwakanya ne kitabaawo ate kati okubeerawo kyekyo honorable kyagamba. Naye n'okukyusa ssemateeka kigenda tubeerera lusozi. Tulina ababaka aba opposition abakkiriza nti tusaana okukyusa amateeka 109 bano aba NRM bali 3 ate bano ebyabwe waliwo abibalowooleza kati bamala obibalowooleza ne babibawa bo ne bajja buzi waliwo abawaki bali balina omutwe gwabwe gumu kweguti kibe ne kiba era bakuga nti ogwo omutwe kyegugamba kikyo oba kibi ate mwe kakati ate ffe tulina obutwe bwaffe buli omu atambula n'akaki olowooza kino n'olowooza kiri ne mukubaganya ebirowoozo. Alwanyisa corruption tayinza kosa nkola eno President Museveni ekyo kizibu nnyo wano. Njagala kweyazika ku bigambo bya mubaka Joyce baagala nti President Museveni amaze wano emyaka anagenda myaka 8 kakati alina byalina okukola ne byatalina kukola. Kakati waliwo minister wano bamuyita Moses Ali Prime Minister. Kankuye kyewunyisa ku Moses Ali nze bagenda okunzaala nga Moses Ali minister 1974
bakuzala ddi 1974 nga Moses Ali nga minister Moses Ali bakuzala 74 yes Moses Ali nga minister nakati ndi naye mu parliament ate akyali era minister kakati singa yali eddakiika zizo so Moses Ali nalabya zina amazina ite wakuzanya Moses Ali ago mazina bagayita bati kyabadde akola yagamba nti 2026 akomawo ampulisa kiriza nkwanjulira omubaka omulala gwe tufunye omubaka ono naye azze kulanga atuuse ensonga ze amannya ge Hope Grania Nakazibwe Nalongo essuubi epya erya Mubende district yono yenyini Nalongo azze saba nalongobuze bwatubuza nnyo nsanze nnyo okubeera wano naawe Mukulu Medi ku radio ya Ssaabasajja era tumusabira nnyo Omukama amusuuse ayongere omukuuma kubanga tukyamwetaaga nnyo nnyini ddala amanya ge genjogedde amanya ge go gennyini ne bwe sigaddamu Nakazibwe Hope Grania Nalongo nyinza kwongerako lya mukyala abaasa nzikiriza nsooke nsaasire mukulu wange mukwano gwange muliraanwa Honorable Lumu olw'okuviibwako mukadde waffe mu kiseera ekyo ekitannaba kubeera kinene nnyo ssebo tukusaasira nnyo wamu ne bannamubende abafiiriddwako abantu baabwe ennaku zino twabadde Mubende twafiiriddwako chairman waffe wa LC2 ekikoma so tulina okunyolwa kw'amaanyi nnyo kubanga obukiiko obwo bubadde bwe bukyatambuza emirimu naddala mu nsonga ya PDM so kitegeeza baba bataataaganyiziddwamu ate era nsasireko ne famire ya mukulu Kiwanuka Edward omusajja oyo abadde akola emirimu minene nnyo era nali simanyi nti abadde muntu nga musajja wa Kabaka naye mu kuziika kwe nategeredde kubanga nalabye nga bamazeewo obulombolombo bwa Buganda bwonna bambi twamufiiriddwa nnyo ffe nga bannabuweekula naye Mukama bw'atyo bwe yasazeewo mbagumya nnyo abafunye ebirungi basanyukirako Mukulu Medi obwedda ndi wano nga amababbanyi ganzita nga mpulira mukulu lumu alina ebigambo byayogera ebimu ndaba yeekuba engwala ne ŋŋamba ddala honorable naye nsanyuse nnyo okubeera wano n'ababaka bano bombi Honorable Joyce Baagala muliraanwa wange era omanyi Mubende ffe tubazaala bano bonna bannamityana so bwe tubeera wano kyenkana ate nze regional whip wa Greater Mubende kati bano bonna nze mbakubiriza nti banange mujje tukole emirimu gya gavumenti yaffe eri mu buyinza ate ennaku zino ssebo era nzikiriza neebaze gavumenti yange kubanga bampadde okubeera omumyuka w'akakiiko akatwala ebyobulimi n'obulunzi mu palamenti lwakuba bwe muzifuna temwogera nti gavumenti y'NRM yekibawadde kyekizibu kyokka era obwedda mpulira wano nga boogera ku food security ne ŋŋamba good enough they know that we have that credit naye nga kiva era oluusi gavumenti yaffe ebadde ekyatuwa ensigo lwakuba ennaku zino nange kiŋŋenda ogisaba ampita wano ku mpewo eza radio yaffe eno ya Ssaabasajja kwe kugamba nti bongere n'okutuwa ensigo z'emmwanyi ekyo kyali kyayimirizibwa ku lw'ensonga nti wajja PDM naye nze bwe ntunuulira PDM engeri gyetambulamu tesobola kusubstitutinga kugabanda okwaza mmwanyi tunabyogerera tudde ku Kenya so katudde ku Kenya nawulidde Honorable Muwano ng'agamba nti President Museveni tasobola kulwanyisa nguzi nti ababaka b'NRM mu Parliament bwe babeera n'ekiragiddwa kikolebwe nga kiri ku lwa bulungi bwa Munnayuganda oba nga kivudde mu Parliament mu caucus oba mu SEC ekulirwa chairman waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni yagambye nti ffenna tugoberera bugoberezi ekyo sijja kugamba nti kituufu kubanga bwe wajja ensonga yennyini gye mbadde njogerako ey'emmwanyi walaba nga ababaka bonna baavaayo in fact tekyatuukana mu Parliament mikwano gyaffe bano ab'opposition tebaafuna mukisa kugiteesaako naye ffe twagyogerako mu caucus so nekitasobola kuyitawo kitegeeza n'omubaka wa NRM ng'akiikirira abantu era ng'amanyi kye beetaaga agenda n'obwongo nga bulwanirira ekyo agenze n'ayogera nti ab'opposition bo buli kimu ekyokulwanisa ekitali kituufu bajja mu bujjuvu waliwo wano ensonga ebadde etambula nalaba lutwali e Kasanda nga
Honorable Sekikubo agamba principle nti ababaka bo tubanoonya tetubalaba emikono tetunnagifuna so ekintu ekyo tuleme kugamba nti buli omu agoberera bugoberezi waliwo omuntu alemera ku nsonga n'agamba nedda kino kya munnayuganda nyina okukola ki okukiyimirirako kale ensonga ezimu oluusi bwe balaba omuntu w'NRM nga wagidde ekintu President Museveni kyabaleese ekyo bakifuula kibi ne si buli kimu nti ekiba kijja kiba kibi ate si buli kimu ekijja nti kibeera kirungi kyova olaba ebimu tubikubaganyako ebirowoozo ne tugamba nedda kino nedda kinyigiriza omuntu waffe so bw'otunuulira ebintu ebimu nga era nzikiriza kubanga Honorable Lumu ne Honorable Joyce bansoose okwogera ku nsonga ezimu nja kusigala ng'era njanukula ku ebyo ebyogeddwako nazze luvannyuma kubanga nabadde nayogeddeko ne Honorable Brandon nentegera nti agenda kubaawo ne ngamba kati ye kaafuna obudde bungi obwanukula abe ng'afuluma nzije so eddakiika ziri 10 zaakayita ku ssaawa 2 aba conversion feeds bategeeza abalunzi b'enkoko z'ennyama mwenna nti baleese akalungo akatibwa intraco concentrate akatwala mu mmere y'enkoko ez'ennyama kalimu calcium ayamba okugumya amagumba g'enkoko kalina ebipimo ebituufu nga kitegeeza nti vitamins mweziri ne proteins bino biyamba enkoko zaffe okukula obulungi era intraco concentrate kalungo enkoko keerira mu mmere kalungo kagiyamba okukula nga terina masavu mangi era ekyo kitegeeza nti ekula terina ndwadde zijja kufa kuba n'amasavu ng'omuntu naawe gakuleetera obuzibu n'enkoko nazo bwe zibeera nolwokuba nti enkoko yo ey'ennyama erya intraco concentrate ekyobulwadde tekijja kubeerawo enkoko eridde emmere omuli akalungu ka intraco mu 5 enkoko ebe zitowa kilo 2 era akalungu kano aka conversion feeds akatibwa intraco okatereka mu mmere enkoko zikula zenkanankana jangu mu conversion feeds bano basanga ku head office yaabwe eri ku poti number 5 Connection Road Olodi Kampala mu matabi gaabwe agali getodde eggwanga lyonna bali ku simu oba obuze 0782 2 82 08 oba 0707 79 264 office eyinza okukubula naye buuza police di Kampala weeri ogamba bodaboda kutwale babayita conversion feeds alina akalungu kano kateekebwa mu mmere y'enkoko z'ennyama akayitibwa intraco concentrate alina omuzindaalo ye Honorable Hope Grania Nakazibwe Naalongo essubi ppya erya Mubende district omukyala omubaka woman MP wa Mubende era nti yajja okulaba nga yagamba nti okuwuliriza Munnamubende kyajja kiteeka ku mwanjo okulanda okutumbula okukuuma ettaka lyabwe ab'e Mubende okutumbula ebyobulamu n'enkulaakulana ebyo Grania yabyesibako nnyo ali ku kaada ekibiina ekiri mu buyinza atudde mu ntebe badde mu Brandon Honorable Nakazibwe osoose kyaki kyanguze osoose kyaki kuba mbadde munango badde ku ekibadde Kenya ozowulira tandika nekyo yaga Mukulumedi bw'otunuulira ekintu ekibadde Kenya wano kisoboka mukama wanze okikola tubuuza nti mukama waffe asobola okukikola naye kyatandikidde ku bantu era nzikiriza nti abantu singa balaga nti tebamatidde na kiki kitambula nzikiriza nti President Museveni asobola okukikola lwaki nkugamba bwe nti President Museveni bw'aba alonda ffe constitution yaffe wano oba amateeka gaffe wano galina engeri gye gatulaga ebintu bwe bikolebwamu bwe babalonda cabinet waliwo limitation nti balina okulonda abantu abamu nga babaka balonde mu parliament n'obeerawo abamu be balonda nga ba ex officials obanga babajje wabweru wa parliament okujja mu parliament so bwe babalonda President Museveni alina engeri gyakolamu ebintu bye nga alonda n'abalansinga regions niwesanga nti abantu bagetinga satisfied oba bamatira n'ekyo ekiba kyabakoze niwesanga oluusi nti abamu babeera n'okwemulugunya Mubende ennaku ezo nali ndi ku radio nga mpulira waliwo moderator nga nedda ffe Mubende lwaki ate ekyo yagenda okyogera emabega wonna kale bazzenga bakyogerako
naye nga basigala n'essuubi nti awo booli awo pulezidenti ajja kukola ki ajja kutuwa bwe bampa obwa vice chairperson bw'akakiiko kubanga sinaba nabbo malako na mwezi nagamba kale pulezidenti tumwebaza naye era ekyo si kyeyandibadde atuwa yandibadde atuwa ekintu ekinene ekikola ki ekisinga ku ekyo naye era nga bwe babadde bagamba babaka bannange bano nti abantu baba nga bayinako level ya satisfaction nti President Museveni engeri gyakolamu ebintu bye yatunuulira nga bwe bagamba nti amaze emyaka mingi Honorable Munga bwagambye nti amaze emyaka mingi ne tagenda kutya muntu kulisi Honorable Joyce baagala muwulidde amaze emyaka mingi tagenda lumwagamba fact oba nedda President amaze emyaka mitono oba mingi siyinza gamba nti mingi kubanga jiyinza okuba lwaki ngamba listen to my justification amaze mitono kale katugambe nti amaze mitono nga bwakyogedde kubanga olwaleero omuntu bw'aba mulamu jjo twabadde tulina omwami gwe tuziika abadde aweza emyaka 74 abakyala be nabadde ntudde nabo emabegaawo ne bagamba naye ebintu bino binewunya kubanga omusajja oli bambi akoze emirimu yabadde akoze mu butuufu ng'olaba abantu abamuziise babadde basobola n'okuwera omutwalo nga kitegeeza he has done so good to the people nti abantu baalumiddwa nnyo yafudde kabenje abadde muyunzi akutte ku bantu bangi nnyo abakoledde ebirungi bingi nnyo ne bajja mu bungi abantu nga balina obulumi abantu nga bakaaba omukazi n'agamba naye bannange oba Katonda yatonda atya ekintu kino nti omuntu abeera wa omwana eyakazaalibwa tumukaabira bw'ava mu bulamu bw'ensi ow'emyaka 12 tumukaabira ne tugamba abadde muto nnyo ow'emyaka 35 ne tukaaba bannanga abadde muto ow'ensanvu era tukaaba nga tulumwa olw'ebyo byabeera akoze ki byakoze era nga tugamba n'okugamba abadde akyali muto si abadde omukadde nnyo so kyenjagala okutegeeza nti this judgment is relative nti kisinziira ku muntu kiki kyagambira nti emyaka mingi so kyenjagala okula olwaleero bw'osanga omwana ow'emyaka oba omusajja ow'emyaka 4 bw'afa bajja gamba afudde akyali muto emyaka gibadde mimpi nnyo kati President Museveni tannaba kuwezaana olwaleero bwe twogerera so omuntu kisinziira ku kiki kyayagala mu muntu okukola statement gy'aba akoze so kyenjagala okulaga nti ekibadde Kenya ekyokukyusa obukulembeze bonna n'abawummuza n'abagoba butyo abantu 23 wane Uganda kisoboka singa kiva mu bantu nga balaga nti si bamativu na biki ebikolebwa naye bwe tubanga tukyali bamativu nga n'ekiva mu ffe tulaga nti tukyali bamativu kijja kusigala nga kitambula abali ekyankwanzi wali wa minisita ba PS ne president boogera ku nguzi abantu naye batuuka ku mitima abafiiridwa ebintu ebingi wala ebintu ebyonooneka olowooza wayinza okuvayo resolution nti bagobe bona baminisita babagobe enkima tesobola kusala gwa kibira ate kakati awo mukulu Medi bw'otunuulira kabineti yeeriyo ate kabineti esaba ate kabineti bagigobe kakati ekyo bwe kiba kyakusalibwawo ate kiva mu bantu balala mbadde njagala nsooke nkonkuludinge ku kiri ekigamba nti kiri ekyabadde eri kisobola okubeera wano ewaffe President Museveni yes kiri ekibadde President Museveni bwe yali akola reshuffle ku mulundi guno abantu bangi baali ku bunkenke nga balowooza agenda kukyusa kabineti agenda kujjamu abagenda kukola bwati naye oba oli awo naye nga ekyo si kye nali ndowoozaako naye olabanga naye kyamukaluubirira okukola kabineti y'omulundi guno ate nga si gwe mulundi ogusoose okukyusa kabineti most especially bwe tubanga tuli kumpi n'ogenda mu kalulu kubanga atunuulira interests z'abantu abalonda abantu bano zo ziri zitya bw'akola assessment n'alabanga bano abantu be baagala abantu babaweereza nga bamaintaining bw'alabanga kubanga bw'alaba bwe yali akyusa era waliwo be yakwatako n'agamba nedda bano batunuuliddwako mu buli bw'enguzi bano katubajjeyo bano era bwe nakoze okunoonyereza kwange nga bakyasobola okuweereza abantu ate nga n'abantu bakyakola ki bakyabagala so nga twandisuubidde nti oba oli awo yandikyusizza kinene nnyo naye bwe yatunuulira nga abantu bakyabeetaaga n'agamba nedda kati ne kino kye tuwogerako ekyabadde wa Ruto President Ruto ekibaddeyo anti kibaddeyo lwaleero so ekibaddeyo
nti kati naye bwe yakitunuulidde n'agamba if people are not satisfied nebino ebigenda mu maaso oba oliawo bwe naakyusa kiyinza okukola ki okukkakkanya ku muliro nti balina be basuubiramu okubeera ettaala lyabwe mu kaseera kano kabe nteekeddwa okuleeta ku mwanjo. Mugenze ne mugamba wano nti abantu abamu oluusi era balemerera abakulembeze okubakyusa. Kituufu waliwo gw'oyinza okutunulira n'alemwa naye nga lwaki alemwa nti oluusi apima obwetaavu bw'eggwanga n'agamba gundi ono tukyakola ki tukyamwetaaga ku lw'eggwanga. Olwaleero tugenda ne twogera ku bantu nga Honorable Moses Ali naye President Museveni musajja wa kigambo ki nti waliwo ebintu byatuna n'agamba nti ono muntu akola. Bw'otunula office ya Prime Minister erimu Right Honorable Robin Anabanja erimu ne ba deputies basatu. So bw'otunuulira emirimu gye bakola ng'olabira ddala nti they have technical people who advise them. Kyekiri kye nagambye nti omuntu asobola okugamba nti gundi bambi abadde naakyali muto kusinziira ku ebyo by'omulaba byakola ki byakyasobola okukola abadde w'amaanyi abadde w'amagezi ng'abantu just bamulilayingako ku ekyo. Kati olwairo otunuulira Honorable Moses Ali nga bwe yabagambye nti ze bannange neeteeseteese kati kiri erimu okugamba nti munzizeeyo wa Museveni oba temukola ki oba temunzizaayo. Kyekiri kye twagambye power belongs to the people. Mbadde abuuza nti mulimu akayinga ako Lumungu akabuzaabuza naye bantu be balonda ne baweereza President n'atunamu n'agamba be bano be bampeereza oba be balungi ennyo oba balinga bwe bali nze benkoze eki bengenda nabo. Kyo mbagenda kibuuza Brandon engeri gyoze kankikubuuze. President Museveni ne baminisita bali mu lusirika ekyankwanzi. Otalo lw'okulwanyisa enguzi olowooza lunaavaamu amakulu gye bali owebale nnyo. Nze nzikiriza akantu kutya muntu ku liiso banayefuzi bamusekeredde agambye bamuyita Besigye nti enguzi eyimirizawo gavumenti yo nze nakazibona ate kuba alina ensonga bwanza ogiraba. Kituufu mukulu Medi enguzi eyimirizawo gavumenti ya Museveni ekyo sikikkiriza nti yeyimirizawo gavumenti ya Museveni. Nze nina abantu betubeera nabo eyewaffe yatuuse n'okugjawo akakalu k'okweyimirira ekyo kyalumu nga omunamateeka ekyo naye tekinnaba kuggibwawo. Ndowooza ye kigambo kya president kibeera ki nedda bagamba nti president kyayogedde mbwe beera directive libeera tteeka lifuuka tteeka singa parliament egamba nti yes. Kakati kikomyewo eriffe mu parliament. Mukulu Medi ekirigamba nti kebali ekyankwanzi tunaggyayo omulamwa ku nsonga y'enguzi yeri ku mwanje ennyo ekyankwanzi. President Museveni yayise baministers be kubaguza ndowooza ye ne ba PS ne SEC n'abantu bangi ekigendererwa kye kubaguza ndowooza ye kubanga bo balinga bambasadazi be mu ggwanga lino nti baawo obubaka basobole okubutuusa. Bwe kuba kulwanyisa nguzi olwaleero bwe tutunuulira abantu abakwatiddwa oba abakwatibwa okuva le baatandika tusobola okuddayo ku ssaga y'amabaati. Olaba waliwo abantu abakwatibwa naye tebakwata kabineti yonna ate tebakwata buli muntu eyali atutta amabaati. Era kitegeeza nti waliwo ensonga gye baanoonyereza ne balaba nga oyo yasaanidde okukola ki okukwatibwa. Omanyi ebintu by'amateeka ate byo biri subjective kisinziira ku bujulizi bwe baba bafunye. Ekirungi tulina kansolo muwana asobola okwongera okutukkaatiriza ebyo mbigenda mu kitono. Naye bw'obitunuulira nti naye bw'anajjayo ensonga n'azireeta kituufu musobola okubeeramu ekiva ekyankwanzi tukirindiridde ng'era nkakasa nga bwe mugambye wano Honorable Lumu agenze n'agamba President Museveni buli kyaleeta ababaka be bakola ki bagoberera kabineti yeegoberera. Lwaki ku kyenguzi muba mulowooza nti kyo tebaagoberere? Njagala okutegeeza abatuwuliriza ku Kyabasa nti era President Museveni bw'anaayogera n'annyonnyola abantu with justification era bajja kugoberera ku lw'obulungi lw'eggwanga lino kubanga eggwanga lino
terigenda koma kuffeffeka. Tekitegeeza nti ekibi bwe kiba kibadde kikolebwa katugeze nga bwe mukyogera nti obuli bw'enguzi bubadde bungi mu ggwanga lino oba mu gavumenti eno ne buli kintu kibeerako entandikwa yaakyo n'olugendo lw'emmayiro 10 lutandika n'emu n'ekigere kimu. So kyenjagala okubategeeza nti ku mulundi guno tubeere n'obwesige nti ddala bagenda kuvaayo nga twogera olulimi lumu lwa kulwanyisa nguzi. Mukulu media abantu balina obulumi naddala ku nsonga y'enguzi. N'abo be mulaba oluusi ne mubalabelinga nti bali banguzi. Oba oliawo nabo waliwo ekiba driving okuli enguzi. Naye nga nabo balina obulumi. Nze nina obulumi, nyina ebintu bye ntunuulira naddala ku programs ezijja nga zivudde mu gavumenti nga zigenderedde kuyamba muntu omunaku asembayo. Okugeza kanjogere ku PDM kubanga yeeriwo kati empye nnyo. Nti osanga omuntu ng'akugamba nali nina okufuna akakadde kalamba nenfuna emitwalo 8 naye ng'akulaga nti mumativu. Naye mumativu ku lwaki? Kubanga tamanyi nti this is their entitlement. Tamanyi nti kino akigwanidde nga yalaba nti nno chief, parish chief oba ne bana abakulira akakiiko ka PDM okugamba nti gwe tulonze gwogenda okufuna ssente bamuyambye buyambi. Kanveeko mbulamu katono tukoma tulabe nti ensonga endala. 89.2 Manduso. Oli ku Manduso de kazira 27 ezakayita ku ssaawa ebbi na Honorable Rumu Kizito Radio Sibagala Honorable Hope Gurania Nakazibu Mbaka mchala we Muvende ne Brand waliwo nitumugambye agende ku TV abeko byatuusaayo. Okusoma kikulu Indian Institute of Health and Allied Sciences bakutege bayita abaana bonna abamaliza senior yoko nayo mukaaga unabantu mwena okujja okwewandiisa mu January intake mu masomo gano wammanga. Diploma bajagikwa mu nursing, midwifery, pharmacy, clinical medicine, medical laboratory. Bajagikwa ne certificate mu masomo gegamu muli nursing, midwifery, pharmacy, medical laboratory technology. Laboratory zaabwe ziri ku mutindo era baina library zaabwe nnungi ddala aba Indian Institute of Health and Allied Sciences. Bagamba ojja n'osomere waabwe bakuwa omukisa ogenda okusomerako ebutabika okwegezamu ebutabika ddwaliro ebutabika ery'ekayunga n'amalwaliro amalala mangi. Abaana baffe basobola bulungi okwegezaamu mu bye basomye mu malwaliro ago waggulu omuli butabika kayunga. Tava kusoma nagwira kwizi muntu tanyumba kera musai bano basomere bakuwayo n'ogenda wegezaamu eri. Bano ba Indian Institute of Health and Allied Sciences basangibwa ku Bombo Road masoga wa MCA Wandegeya. Bali ku simu 0753 nkaaga kaga musira 29 oba 0782 lukaaga 319. Ekifo kati ekiriko ekiwumulwamu bakiyita Forest Resort Erweza. Omulimu gw'abaana ab'ekifo kino kwe kulakakasa nti buli kaseera kofuna n'ogendayo kayoteddwa obulungi gwe ng'omugenyi nosobola okufunamu kisinga. Simuka ku makya bano no hoteli zaabwe kifo kino kiri mu miti obutonde bw'ensi bwetooloddaawo. Simuka ku makya oli obunyonyi bukaaba kali akayoneka kufuuwako konna no kati sente okukola sente kirungi niweeyagala ng'oli akayo akafuutukeeyo kenyinyi kakwatako. Bayina kids park abaana bazanyira, bayina swimming pool y'abakulu n'abato, bayina bandi buli lwakutana ekijja kubayo bandi, bayina omugenyi muyimbi w'enjawulo. Ffe wano ku Forest Resort Erweza tuweza buli muntu yenna mu kiti kye. Tulina ekibanja kyaffe www.forestscaperesort.com osobola okubuuka naye watusobodde kubuukinga na website so tukwera ku simu 0708 52 1995 0778 siwazibu wakula atuuka wali ekisajjaawo Erweza yita mu bitaala twaliwo ebitaala ku mukono ogwa ddyo ojja kulengera station amafuta ge bayita gaazi awo okyamira awo n'otuuka waggulu eri ku Forest Resort Erweza. Tukomyewo ate ku mulamu omulala mpuliza gwe mukadde waffe mukulu w'ebyokulonda mpuliza okulonda kati kutokota chairman wa Electoral Commission
Justice Simon Byabakama yatugambye jjo mu lukuŋŋaana n'agamba nti ya commission yali yeetaaga emyaka nga 2 okuteeka mu nteekateeka kulaba wabeerawo enkyukakyuka mu byokulonda ekiyitibwa electoral reforms. Naye agambye obudde bumuyiseeko ebito bisobose. Kinajjukira mpuliriza nti mu 2016 wali kusala omusango ogwawaabwa guno gwawa yali president candidate wayitibwa Amama Mbabazi gwali mu Supreme Court. Court eri enkulu Supreme Court lumono yagimanyi nga bagamba nti bateeka musawo Mbabazi yagwaba, Amama Mbabazi yagwaba era ne bateekawo ebirina okukolebwako kye bayita 10 recommendations okola nti wabeera electoral reforms ezijja okukyusa okulonda nga kunaabeera lumu ne Joyce kumuyimbirira tukubire free and fair. Byabakama agambye nti obudde tebuliiwo. Dr. Williams yagambye nti Minister wa Justice and Constitutional Affairs Norbert Mao akyanoonya ebirowoozo mu bantu okola nti aleeta etteeka eryo mu Parliament. Naye akuli ebyokulonda agamba Byabakama obudde bwayita dda etteeka ligamba ng'ebuli emyaka 2 okulonda. Simanyi kubala lumugumanyi okubala. Bwetwe 2025 2024 nakazibu ono yamanyi okubala. Tuba tusigaze emyaka emugera mu kulonda. Tukyali mbudde tuli mbudde. Ampulira embeera ey'okulonda Byabakama agamba nti ajja kulaba oba manakyusa reform tebamanyi oba nakyusa obudde butukutte bwate bwagambye. Ampuliza eyo gy'oli ekibuzo kyenneeri nakazibwe onabo baagala honorable lumu temulowooza nti embeera gye tulimu lumu embeera etuuse Uganda tufune electoral reforms zino kyekibuuzo omulimu kwekwasa ate Joyce tandika. Neyanzanyo omukulu Medi naddala ku topic eno ekwatagana mateeka ssemateeka enkyusa mu ssemateeka n'amateeka g'ebyokulonda constitutional and electoral reforms. Constitutional nga ssemateeka kubanga ssemateeka wa Uganda alimu ebizibu bingi ddala. Ebimu ku bizibu ebiri mu ssemateeka wa Uganda ebyatugwira biri 3. Ekisooka okuggyawo ekkomo ku bisanja. Ekyokubiri okuggyawo ekkomo ku myaka omuntu gy'aba alina okwesimbirako. N'ekyokusatu ekyokuba nti enkola nga decentralization eremye okukola nti ne kagireeta mwennyini Mwami Museveni emulemeredde era kyova olaba nti kakati ebintu ebisinga abicentralizinga kuviira ddala ku misolo egiva wansi eyo kwagamba enkola ya decentralization naye eganye okukola. Kitegeeza bwe budde tusobole okubeera n'enkyukakyuka mu ssemateeka ematiza bannayuganda. Lwaki ssemateeka mulungi okutereeza abantu obunyiivu agitation gy'olaba n'ebintu waliwo ebintu by'ogumiikiriza Medi. Omuntu bw'oba okimanyi nti bw'amala ebisanja bye 1 2 ne bwakunyiiza kyenkana ki obeera mu mativu nti lazima kanyiize naye ebisanja bye bigwako 2 takola ki tadda. Naye mu nkola nga tomanyi tekuli bisanja tekuli myaka obweralikivu bukubeerako n'ogaa leero luno si waakutufiirako tukole ku kino ekyo kiganye leero luno kyova olaba ng'abantu babeera agitated nnyo naye ne stability nkulu nnyo nga waliwo ebintu ng'ebyo ebisanja n'emyaka omuntu abeera shuwa nti lazima bwe giwera bwe giti ne bw'aba ayagala nnyo tadda. N'olwekyo ssemateeka mulungi okukyusa. Bwe tugenda ku mateeka specifically nga ga byakulonda electoral reforms byakulonda mangi nnyo enneeyisa ey'amagye mu kulonda amagye obuyinza obwa incumbent nti incumbent asigala n'obuyinza bwe bwonna atambula n'emmotoka ze zonna abeera n'abakumi be bonna. Incumbent kiki? Okay, omuntu Emityana bakitegedde bakitegera naye ab'emityana bakitegera naye okukinnyonnyola oyo aba ali mu ntebe obudde obwo. Yes. Kakati obuyinza bwe okuba nti okulonda kutuuka nga ye buli kye yeetaaga akyakiina nga teyenkanankana nabalala abamwesimbyeko. Kitegeeza kiina engeri gye kimuwaako enkizo ku banne okubabba n'abawangula okubakuba okubasiba okubawamba olw'okuba nti obuyinza aba akyabukola ki akyabuyina. Naye waliwo n'ebintu ebirala bingi era mu kulonda
mu mateeka g'ebyokulonda akakiiko ak'ebyokulonda kandibadde kafaanana katya mu mbeera ey'ebibiina ebingi akakiiko kandibadde kafaanana katya n'olwekyo ebintu bingi Medi byendowooza nga byetaaga okuba nga bikola ki bikyusibwa yabaka magami budde tebuliiwo obudde weebuli babadde beekwasa ne ssente lwaki nkugamba nti obudde weebuli ensonga zino si mpya omusango gw'oyogeddeko abalamuzi bakyogera mutandikira awo si yebwina aliwo mu paalamenti ey'omwenda omubaka wa paalamenti Lulume Bayiga ayina ebbago lye lyateeseteese akyaliyina erya transition era ebyo biri era mu mateeka g'ebyokulonda nti kakati bwe bamala okuwangula ogenda otya owummula otya abantu abamu beesiba ku bannaabwe obutawummula nga batya nti bw'anaava mu buyinza bannange kyekinamukolwa anaagenda atya anaawummula atya anaabeera atya kitegeeza ebbago lya Lulume Bayiga dokita singa tulitunuulira dyandiwa omuntu obuweweevu n'agawaaye kale bwe bampambungula kaŋŋende gyeriri mu paalamenti ey'ekkumi Ssaabawolereza ow'oludda lwa opposition Wilfred Niwagaba yaleeta ebbago eddala era mu kukyusa ssemateeka n'amateeka g'ebyokulonda mu paalamenti ey'ekkumi n'emu gye tulimu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ng'akyalirira opposition twagenda ne tutuula e Munyonyo era enteekateeka nagirimu wakati namala ennaku nga 3 nga n'okwebaka seebaka ne tuteekateeka abasajja abakenkufu ba Peter Walubiri bonna baaliyo twalina omulamuzi okuva e Kenya e Makerere bonna baaliyo ab'amateeka Boloko Onyango bonna baaliwo era bwino gwe twetaaga ku kukyusa amateeka ag'ebyokulonda ne ssemateeka ne Medi Nsereko nawe waliyo ssebo yaliyo nali mukuba kenkufu sebo ndi mukenkufu ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga n'olwekyo Medi tewali kitugaana ebyampuuka byakomawa owange abantu baffe bazibu waliwo ebibiina byaffe oba obukulembeze bwaffe mu kibiina ekya NUP saagala njogere bibiina birala bo bagamba nti kusinziira ku musajja ono engeri gyatukalakase okusinziira ku buyinza bwonna bw'ayina nti kirabika tetwetaaga mateeka ga byakulonda naye toyinza kubeera ng'oli mu opposition n'ogamba nti ojja kudda mu kulonda okulala ng'amateeka galinga bwe gaali mu kulonda okuwedde kitegeeza ne outcome egenda okuvaamu naawe obeera ogikola ki oba ogimanyi tusobola okupressinga okulaba byonna ne bweba tebiyiseewo naye waliwo ebimu bye tusobola okupressinga ne tugandi bannange bingi biganye naye bino kino ne kino ne kino kyo tukikoleko obudde bukyaliwo weebuli kubanga bulino yekwasa bwekwasa bwabeerawo will Medi bw'obanga oyagala okukola ekintu bw'oba oyagala okgenda ewantu amafuta oganoonya n'ogakola ki n'ogenda naye bw'olaba toyagala kgenda obutandikire okwekwasa n'ogamba sirina amafuta Lubega walimba laba Medi nkubuulire gwe mwennyini ogambye nti omusajja yagambye obudde tebuliiwo minisita avunaanyizibwa ku byamawulire n'agamba nti balinda minisita wa ssemateeka abeeko bye yeebuuza meaning bakimanyi nti obudde bukola ki obudde bukyaliwo amateeka okukyusa ssemateeka ate n'ensonga tekwata ku opposition yokka ekwata ku bannayuganda bonna era mmanyi nti waliwo n'abantu nga ba NRM naye nga nabo bawulira nti ssemateeka yandibadde alongoosebwa ebyokulonda byetaaga okulongoosebwa kubanga era naffe ne bw'obanga oli NRM oba toli NRM bw'oba ogenda mu kalulu oba oyina byewetaaga ebintu bibiri omwaga tewali budde era omunaga tewali ssente obudde weebuli ne ssente weezikubuulidde Medi munno bw'aba afiiriddwa teweebuzaabuza bw'oba onooziika era amafuta oganoonya n'ogakola ki n'ogafuna naye omuntu yenna bw'olaba atandise okuwa excuse aba yeebuzaabuza bwebuzaabuza webale nnyo nti kikande wawala enfuufu gye twayiseemu kasita owulira byekwaso naye ng'obudde okuva emyanzi okutuuka obutuusi nkubuulidde n'okubuulira nti abantu weebali abali redde ne bwino nkugambye amabago nkubuulidde aga mu paalamenti ey'omwenda Lulume Bayiga mu paalamenti ey'ekkumi Wilfred Niwagaba ne mu paalamenti gye tulimu kino kyakwekwasa Oweekitiibwa Mpuuga era yagambye lwabadde olunaku lwajjo yatuusizza press conference naga nti paalamenti weddamu nga 23 oyo omu kwaffe gwagenda otandikirako n'ababaka yatandise dde okwogera nabo ab'enjawulo ku nsonga eno kubanga bangi
tugobe ku kukyusa ssemateeka n'amateeka g'ebyokulonda. Okay. Lumu. Sinagenda wannakazibu. Oyogedde ku musango gumu ogwa mama Mbabazi. Naye mulimu recommendations endala eziri mu musango gwa Besigye. Yeah. 2011. Waliyo recommendations ezo nazo zaali zikwata ku reforms ezeetaagisa. Waliyo recommendations ezaakolebwa Mbale mu constitutional petition eyali ekwata ku 102B. Ezo zonna weeziri. Kakati byaba kama chairman wa electoral commission bwaga nti obudde tewali. Nesente tewali. Ekyo yandikitulekedde. N'atugamba bugambi nti oba muleete kubanga already biri prepared. Twagenda e Munyonyo eyo lecture mu bintu ebyatukolebwa mu parliament. Ezo lectures ezaali outstanding. Kubanga baddamu kumpi kutusomesa bupya ebyetaagisa bolokonyanga bwe batusomesa Makerere bapita Walubiri omusajja yaliko ne mu parliament ne batusomesa bupya constitutional professor linnya lye ligenze bonna baddamu ne batusomesa nga batulaga nti waliwo ekizibu ekiri mu constitution era ekizibu ekyo kyetaaga okusalirwa eddagala okunogera eddagala naye Meddi mu mateeka gano etteeka erisaana okusooka okuteesebwako nga tetunaana kuleeta constitutional reforms ziri lyetteeka erya transition tugenda okuteesa kubiri nga lino liwedde lino etteeka erikola ku ngeri y'okukyusa obuyinza okuva mu kino okudda mu kirala kubanga kiri bwe tunaakikola ne kibeera nga kirina be kirinnya ku bugere bajja kulwanyisa lino etteeka ly'e Kenya lye nandyagadde libeere mu Uganda okukyusa obuyinza kibeere kyangu nga si kizibu nnyo era nga kitegeke ng'era n'abagenda obukyusa nabo bategeke nti oli olumukuba akalulu amanya bumanya nti kaakati obuyinza si kyabulina buzze wali bali be balina okutegekera pulezidenti addako ne kati wano mu Uganda pulezidenti addako era y'abaddako avuddeko era yaddako ye yetegekera n'embeera onafuze bana balabye amuli yagambye nti ati kyetagisa kwa era bye bimu no amuli ati obwongo bwe finze ndi mbwange kakati obwange bugamba nti twetaaga okufuna electoral reforms kankoyo kimunze ekyenjagala era my argument will only be there njagala declaration is a presidential candidate zikolebwenga ku constituency sina ku district kakati nga tetubala na bululu ebijja kwera muteeka muli ekyo twagala tukiteekemu kati nga tubala presidential candidate mu constituency bweti yafunye obululu emitwalo 2 mu constituency bweti emitwalo 3 nga n'abantu bali ababumuwadde baliyiri bakimanyi webali bakikola webali nga webali awo nti wano mu constituency eno gundi yawangudde afunye obululu bwebuti buli omu n'agenda ng'akimanyi kakati tukiteeka mu tteeka kakati nedda kino kirala nnyo Grania bwe tunatuuka wali ku argument you will do yours I will do mine the thing is bwe tukola ekyo ne tutalinda byabakama eno bamuweereza ezeeyiki nga tuli namboole bamuweereza zaayiki asoma ezeeyiki naye ngeziri enamboole ezimwetoolodde tannasomako n'emu n'agenda n'asomayo eyeekabaale 2 oli ku Manduso gwebaza okuba nti oli ku mukudde ziri 15 zibulayo kwera essaawa 3 tugenda muli mu Luganda koza kuba nti oli ku mukutu naye bannaffe abalimi abalunzi bafuna okusomozebwa mirimu gyabwe gye bakola muli ogeza ekyeya kibatawaanya enkuba ennyingi ennyo kakati gavumenti etaddewo enkola nti gwe omulimi eyo gy'oli osobola okufuna kye bayita agriculture insurance gavumenti etaddewo enkola eno abalimi n'abalunzi mwe bayinza okuyita okufuna insure eno mu bwangu bakutegeeza abaani aba insurance training college nti genda insurance kuli okumpi osobola okufuna insure eyo Jerusalem Institute of Health Sciences somero ddene ate nga lya kyakulabirako mu Uganda lisangibwa Lira balita Jerusalem Institute of Health Sciences somero lisangibwa Lira lisomesa yagamba nti lisomesa abaana mu James basomesa abaana
era kusoma kwa July kwatandise ne ku August omutendera gwa certificate mu busawo obuzaalisa abayambako mu pharmacy abayambako mu theatre medical codes zonna ne diploma mu clinical medicine pharmacy medical radiography health service management diploma mu nursing and midwifery ate mu abayizi baffe olusomo lwaffe lutandika nga 15 July lutandika 15 July mu abayizi ba Jerusalem Institute of Health Sciences kusoma mu abakadde kutandika mu kusoma nga 15 July ate namwe abapya mwanirizibwa kumanya ebisinga ku besimu 07 6 5 5 oba 07 738 759 yambalo nyume bano bagambe nti mwana ngoyambade ngoyo zijjewa buli majja kubanga ate kubanga kyojja okwamba tewala ujja kisango kina kwa bwananyini patent ani atondeze ngoye kabano bagiyita duka olita Winner Classic Boutique bayina amasuuti bayina ziblazer bayina t-shirt bayina jacket bayina tie Winner Classic eyina obuwoowo Winner Classic eyina emisipi eyina wallet Winner Classic eyina tawulo Winner Classic eyina canvas wazite sneakers era Winner Classic eyina edduuka eriddaabiriza engatto bazaako sole egudde olubege half sole ne full sole bena babizaako engatto ng'ebudde mu langi bagidayinganyizako langi bazaako zipu bagabu kino kikwatagana n'engatto bo Winner Classic bakina bayina ekufulu zitibwa Abbas zino kufulu zinungi bakita zinungi ngomu era bayina n'eminyolo gy'enzigi bazita door handles bayina ne silinda bayina bintu bingi bayina ne W4 ono bamuyita lubricant agonza emisumaali Winner Classic eri ku Garden City omwali gwosa gyosanga Winner Classic guze bayina n'obuwoowo kulujja kusanga wala ndeka bali 12 okazibulayo lumungomaliza ensonga gamba medi nti waliwo n'ebintu ebikulu bye twagala okutwalira ku electoral reforms. For example medi nze nzikiriziganya n'omuntu aproposing nti ababaka ba parliament tuli bangi nnyo abantu tubatisse omugugu omunene kakati omugugu ogwo ne gutuviiramu n'okukyayibwa oli byandibadde mu tteeka ebyandibaddemu njagala buliza babuulire kisoboka ne kisoboka kisobokera ddala okumanya kisoboka ntandise n'obbabulira byenjagala bibeeremu era kisoboka ntandikidde eri ku mateeka agayisibwa edda tisobola kutuuka namungo oyo dereva avuga bubi agimpanze nengimuvugira ne mutuuse namungo kati kyenkola saawa zino kugimuvugira kulaga nti kisoboka n'obudde webuli ne sente weziri ate n'okusomesebwa twamala dda tuli ready well sharpened waiting to cut the fruit. Urania Narongo wanzi mkulumedi byebyo buzize ebibuuzo bibiri kisoboka era kyetaagisa nzikiriziganya ne abakulu bano kyetaagisa era nzikiriza nti kisoboka ebintu bye tukola mu parliament nga honorable mu bwagambye ebyokugamba nti kisoboka oba sente weziri kisinziira mu executive ne parliament nti bwe tubanga tutaddeko sente kiba kisobola okutambula naye era nga bwe twayogedde ku mulundi guli nga boogera ku budget nti parliament esobola okulaba nti kyetaagisa executive netateekawo sente kakati awo nga tuteeka executive kuninga kubanga nze bwentunulira ndabira ddala nga kyetaagisa bw'olaba engeri anti akikulembera nti ekyalibadde kibisobozesa sente ziriiwo ye Justice Simon Byabakama naye ffe tumugamba nti era akuga nti obudde tebuli namulebe n'Aisha Lubega nti obudde tebuliiwo era n'obudde weebuli bw'otunuulira obudde bwe bakugamba netulira nti mu palamenti ey'omwenda mwalimu eyali aleese ekiteeso ekyo mu 10 mwalimu ne mweno era mulimu mawo kitegeeza no agambye Honorable Mpuuga Mpuuga yali akireeseeko kitegeeza nti singa agabana naffe ideas ezo abantu abali interested oba abakipika ne babeera bangi kisobokera ddala okubanga kiteekebwa mu nkola nze nzikiriza nti tukyetaaga kubanga bw'otunuulira olwaleero abantu baffe balonda
naye omuntu nga bwe yalonda mu 28 mu 26 kangeze nga balonda parliament eyo bwe yalonda nga balonda parliament ey'omukaaga, parliament ey'omusanvu, ey'omunaana, ey'omwenda, era n'olwaleero bw'akyakola ki bw'akyalonda. Hope Gulani yakkiriza nti wateekwa okubaawo nzikiriza nti kyetaagisa ate era nzikiriza era ngamba nti kisoboka kasita tukiteeka ku prioritizinga sente zisobola okulabika kakati mukulu y'abakama ye kyeŋŋamba waliwo mukulu Medi waliwo okugamba ewaka nti gw'oli mukyala nga nze nti omwami yagamba bannange leero naleese ku byennyanja leero naleese bijanjaalo mufumbe ebyo naye ate nange ng'omukyala nsobola omugamba naye gundi gwe tulidde nnyo ebijanjaalo leero twandyagadde tulye ku ki ku kyennyanja nga Saalongo agamba tanaba omugamba kaakati aleke Saalongo yaba avaayo agambe nti sente tezikola ki yes gwe linda bakukwase ojule kye bakoze yes nti sente tuzeetaaga nze ndaba nga otujja kubatambuza olwaleero abantu baffe beetaaga n'okumanya nti omuntu ng'onoolonda olonda otya olondera ki nkwebaza mukulu Medi kubanga obadde ozongoberera ku bintu bye nasuubiza abantu ate era bannamubende ndowooza bakyakkiriza nti buli kye nabasuubiza at least nyina wenkituusizza era buli awo kwe bajja okusinziira bagambe akatumwongere era ayongere akole ki abimalirize sebo wendi siina we nalinda ze nti nkomawo wendi naye nange mu bye nandyagadde okubanga biteekebwa mpayo kamukokka kwega bateekemu ku byenjagala bateekemu bw'otunuulira fenga bw'otunuulira ate bw'odda mu kibiina kyaffe ekya NRM mukulu Lumona agenze n'agamba kakati waliwo obuvuyo obubeerawo mu by'okulonda bo batunuulira mu general elections zokka naye nze njagala tokkulaga ekyokulabirako nga kiviira ddala eri wansi DR forms gye ziva bw'otunuulira olwaleero ffe eno gye tutandikira mu primaries nti olabira ddala nti emivuyo mingi nnyo nnyo egijja gibeerawo ate era gye gimu affectinga wano mu general election. So waliwo ebintu bye tulina okuteekateeka bwe baba bateekawo electoral reforms zirina okubanga zitandikira ddala ne mu bibiina byaffe gye tuva the way we elect kubanga omuntu gwe tulonda mubaka wa parliament kitegeeza nti engeri gye tulondamu mu general elections kandeko ali kusimu katono halo emuliba webale kuweereza Medi nze bugembe kitayitwa Kalwanga Gomba nsambe yako association ekisooka kya byonna Medi kyendaba emigozoobano gyonna we giri kwa ababaka ba parliament olw'ensonga nti balina okuyisa amateeka mu parliament nga galambika bulungi kubanga teolabanga ne mwami y'abakama byonna byagezaako kukoonako ddala mukozi wa muntu pulezidenti Museveni nga wekiri nti yamulonda buli kimu akikolera naye mu kutya atya mukama we atya Saalongo atya mukama we Medi hello Medi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sebe linnya yange nze Sebunje Umaru sebo mpanga ya mu kibuga ky'omulodi sanga ya Sirikwago era nga mu kibiina kya Democratic Party naye se omukulu Medi president wakyaliyo n'omuntu kamawe atya Saalongo atya mukama we Medi hello Medi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sebe linnya yange nze Sebunje Umaru sebo mpanga ya mu kibuga ky'omulodi sanga ya Sirikwago era nga mu kibiina kya Democratic Party naye se omukulu Medi president wakyaliyo n'omuntu awagira NRM mu kyalo oyo ow'emulinde ageze namalamu amaanyi omubuuziza ekibuuzo kiddala electoral reform zisoboka naye olwaira ekizibu kye tuyina bannayuganda bwe butanyonyola bantu oba mukyalo oyo yalowooza nti Uganda mwami Museveni yagigula ate era njala omubuuza ekibuuzo njala njawulo wakati wa NRM ne gavumenti Sebunje toyanze hello Sebuliba mbufunze kampite mbufunze taata ono mwoyo gwa ggwanga Seremba Jime ndi weni UP omukulembeze wange Kyagulanyi Sentamu mukyala baagala bwe twabatuma mu parliamenti ne mukulu mutwalowooza nti ensonga zaffe zigenda tuuka bulungi eziri mu muntu wa wansi ba mwali bantu ba wansi kulawundi mugimanyi
ow'Ekenya omukulembeze asobodde okugoba baminisita bonna n'abagoba newe mu palamenti gye muli mwe mweyongeza omusaala mwe mukola buli kimu ng'ate ennono z'NUP mwali muzimanyi mwazivaako naddala mukyala baagala bannayuganda baakunyiigira mwegwa ggwanga Serembajelo sewe balokwereza eggwanga n'Obuganda alesewo nkakatako kubanga ntumbudde onayogera ne Kavuma Kulokottawa nga nzaalibwa Masulita ye waffe amiina w'ekyalo kyaffe Madamu Bagalwa mulamusizza ate ekyalo kyange kyekiganya halo nsereko Sebuliba sajja mubyeko essimu sebo we balikuweereza ggwanga Uganda n'Obuganda akasimu kabaka museeko mamuseeko akasimu omusajja wange akasimu kagenze sebo no taata mwogezi wa Honorable Minister Princess Pacis Namuganza mulengedde ekyankwanzi wali nnyo minisita waffe avunanyizibwa ku mayumba President Seven gwe mpagire ogutali musango abakulu b'oliisi ba Honorable mbalamusiza naddala omubaka we waffe mubende gye banziika Honorable Opgrania Nakazi ne mwebaza okulwanira abantu baffe ab'ebibanja naye ekisookera ddala made in Sereko electoral reforms ffenna tuzeetaaga enkyukakyuka mu kulonda enkyukakyuka mu kulonda bannayuganda bazirindidde n'amaanyi era tuzeetaaga naye nze wendabako obulyaza amaanya ne palamenti yaffe kyekiringanga n'ekyokulonda kwa LC be bayisa bajeti bwebamala nga batuga nti LC tuzeetaaga naye ng'ate sente bazitaddeemu kati ne kino kyennyini bennyini bwe balina okukireeta mu palamenti nga bwe baleeta etteeka ku bisiyaga lwaki abaka baffe tebaleeta ekyo okulaba nti nakuba nabo bennyini kibakwatako n'olwekyo baleme kwekangabiriza bwe badde eno nga batugamba kirala ate nga bakimanyi ekyokukola kambuuze baagala najja kiddamu lwaki tebaleeta tteeka halo balambedde we balikuweereza nange balikuwuliriza Charles Rubinga mbira na muŋoona galawo kanzigaliwo abakulu mbalamusizza naye balambedde njagala okutegeeza nga mukyala omuludde neŋŋamba Mukama Katonda kkiriza boogaane omukulu ye kyasalawo kyekirina okubeera kalutuka baddemu ebiseera obadde obiraba Dr. Besigye badde omulaba nga senga kaali kamazima yali alina okufuga ku ggwanga ono omwana yayiseemu byonna abirabye so mu bufunze ngamba bwe nti palamenti muyambe abantu Madamu Joyce Baggala muve muzannyo era nkakasa Joyce naye todda mitiyana Charles Rubinge namuŋoona teyanziza sebo we bali kusomesa ggwanga munnange onayogera wemitiyana temugera makanika watiyota sebo mundeeba oli otya munnange ndi mu kibuga kya Lukwago Sibanya mbaka wange sebo naye sebo ekifo ekitava ku Ssengejjero sebo kifuuka Lwantindo ogamba Museveni ateze obulipo bonna abyokulonda ataddewo bantu ebyenaalemu naye bwe ŋŋambira ababaka ba palamenti nga bwe twafuna enkaaga eyo mu abaana aba Nuupu ebyo byonna bye banaabikola ne banaateekawo ng'akola atya oba sente zitya oba bitya baga sente ziriiwo anti wuliriza zijja kulabika era bino byonna batulimba era okulonda kujja kubaayo naye bye tugamba babaagala tweyanziza nyo tweyanziza Joyce tugalewo neyanza Medi abantu bonna bakubye amasimu mbeyanziza naye kaakati waliwo abantu abamu mwoyo gwa ggwanga Seremba Jimmy abantu bye babuuza ddi kakati Medi kusoomozebwa kwe tulina mu Uganda kwekwo omuntu abeera masuuliita oba abeerawa ate ayogera ku by'emityana ekyokubiri obawulidde mu nkuba yaabwe njaga kwebaza Taata Bena agaye nti tufu amateeka tugeetaaga tukole tutya kati abo bagoberera naye waliwo omuntu akuba essimu nga yazze kumala googera kintu abantu babuuzizza ddi gwengaani ebyo nabyo abantu balina okubyegendereza ennyo njimanja oddemu ekirwa kinkwadde omuzina oddemu kiriwo kyabuze okukola essimu musamu ekitiibwa agambye lwaki temuleeta tteeka etteeka tugenda lireete nga mwakiribisiyaga wuliriza nkugambye mu palamenti y'omwenda transitional bill yaleetebwa netakolwako mu palamenti ye-10 etteeka lyaleetebwa ne bagamba obudde bugenze nakaakati tukomawo tugenda kugaleeta tugenda kuleeta amateeka ago bakakkane batuwe ekitiibwa ekyo webale nnyo omukulu Medi njagala okwanukula omukulu Sebunje yabuuzizza nti mubuulire enjawulo wakati wa NRM ne gavumenti NRM kyekibiina ekiri mu buyinza gavumenti ekolebwa amatabi 3 nga mulimu n'abantu aba opposition nga nabo basigala gavumenti ekolebwa amatabi 3 mulimu judiciary mulimu parliament ne executive so ebyo byonna bitegeere akantu kenabadde njagala ngene mawulire